tulabye nnyo wano e Uganda kubanga General Museveni yajjawo obukulembeze n'aleeta ebyobufuzi ate nga ebyobufuzi abitambuliza ku bukyayi, persecution, kukijjanya, baaludda luvuganya oba baatakkaanya nabo abalina endowooza ez'enjawulo. Kino nno mu mawanga kati nga Kenya bo ebyabwe byawufumu nti ne former president eyakavaako asobola okusisinkana aliko ne boogera ku nsonga ezimu. So nga wano e Uganda okusisinkana General Museveni obeera bwekubye omusumaali mu kawompo kuba abantu bakirabira ddala nga obaliddemu olukwe, otandise okwogeranira nakyemalira, mugenda kwekobaana, okutandika okubeera nga mutambuza sikiimu ye enzibu ennyo bwe babonabonedde okubeera nti munnange batuuka ku mbeera eno emyaka n'ebisiibo. Kakati bino ebyobufuzi General Museveni bye yaleeta byatambuliza ku bukyayi era n'abisiga mu bantu be bonna. Ekyokulabirako kye nnyinza okuwa kwabadde kukungubagana kuziika Professor Kanyeihamba era nga abantu baabaddeyo bangi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Ssenyonyi, ttiimu ya NUP eyimusa okugendayo bwe batyo ne balaga nti wabaddewo ekkobaane okuba nti babaswaza kwegamba ekintu kye wandibadde olima n'okubeera ng'otegeera oba onnyonnyole mu butuufu bwakyo, naye kwegamba ekikulu kya byonna si kyekyo ekyabaddewo mu kukungubaga nga bakungubagira Kanyeihamba, wabula ge makulu amangi ennyo ag'ebintu ebifaanaganako bwe biti ebizzenga bikolebwa naddala ku ludda oluvuganya nga tusinziira ku statement ya General Museveni nti bwe tunaatuukira mu 2020 tewajja kubaawo bibiina bya byabufuzi. Nsuubira okuba nga ekintu era still ekigenda okuaffectinga NRM ennyo kubanga nayo teriiwo. Bwe twogerera teriiwo, waliwo muntu Museveni mutabani we n'abala bwe twogerako, naye bwe tuba twogerako NRM eyo teriiwo. Era gwe bw'olaba emivuyo egiriyo naddala mu kulonda kwayo n'engeri gye balondamu oba n'ebigenda mu maaso mu NRM mu kwekuba ebikono n'okweryamu enkwe, ojja kakasa nti Museveni waba taliiwo, NRM eba teriiwo. Kakati wabaddewo drama, kansooke nkusiigira ekifaananyi bulungi nnyo okusinziira ku ebyo bye nkubuulidde oleme kuba nti nno ate onnenya kubeera nti mbikomeza mu kkubo. Weebuuza ki ekyabaddeyo mu kuziika former Supreme Court Judge George Wilson Kanyeihamba olunaku lwabadde lwakubiri wali mu maka ge e Buziga, Kinyana Mpindi ne Kampala wano. Kakati munnange incident eno bwetu munnange ya unfoldinze bino byonna byazze okubeera nga munnange byeyulika nga National Unity Platform NUP President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga atuuse ku mukolo ogw'okuziika n'okukungubaga nga aberekeddwako spokesperson ow'ekibiina era nga ye leader of opposition Joel Ssenyonyi ne Secretary General Lewis Lubongoya. Kakati munnange nga bamaze okubeera nga babuuzaganyaako ne former Security Minister Henry Tumukunde, Kyagulanyi bw'atyo agezaako okubeera nga atuula ku front seat, atuula mu maaso ku layini esooka. Kaakati munnange ne wajjawo protocol team eyabadde etuuza abantu mu kutegeka bano munnange nga bamugamba tosobola kutuula wano mu maaso, tosobola kutuula mu maaso, era nga bagamba nti Ssenyonyi yalina okutuulawo nti aggwe si Kyagulanyi genda otuulire emabega, Ssenyonyi kaatuule wano. Kati Ssenyonyi n'agaana era n'alemerako n'agamba nti nno ekifo eky'omu maaso kirina tutuulwamu pulezidenti wa kibiina
Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yabakulembeddemu. Protocol team neegaana kya anedda tetulinawo nteekateeka ya Bobi Wine wano mu maaso. Bwe genda otuule eri Ssenyonyi tuula wano. Munnange ebyavuddemu ebyo bombi Kyagulanyi ne Ssenyonyi Bonsatule ne David Lewis Lubongoya bwe bati ne basalawo ne bagamba tugende emabega tutuulire eddala eri emabega ku layini esembayo. Bwe bati ne bagenda ne batuula eri ku layini esembayo. Kakati olwo ate ne kirabika bulala kati bano bwe bati ate ne batandika okuddawo okwegeyageya. Kakati ne bajja ne babagamba nedda kakati tubadde tukyusizzaamu mugende mutuule wali mu maaso. Bombi Ssenyonyi ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nabo ne bagamba nti nedda tetugenda kugendayo mu maaso, wano twatudde dda tumalirawo wano tuli okay. Mujjukira mu kaseera kali nga Museveni alayira nga ambassador Natali owa America baamutuuza eri ku plastic chairs. Mujjukira bulungi nnyo ekyaliwo. Era Museveni bwe byayogera nga alaga afumira nnyo abazungu noono naye baamutuuliza ddala eri kagamba talina makulu. Jjukira nti mu kiseera ekyo nga twakava mu kalulu 2021 Natali ambassador wa America mu kiseera ekyo yagezaako okugenda okusisinkana Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali ku house arrest ne bamugaana okugendayo. Kakati bano ne bakiraba era ndowooza kati essaawa eno nti Muhoozi yali yeekwese bwekwesi nga tanaba kubeera nti nno aba n'eddoboozi nti kati nga bwe tulaba essaawa eno naye nga byonna bikirigeeza nti obukyayi kubatambuliza ebyobufuzi byabwe nti bweyoleka mu kaseera ako nti ne mu kulayira Natali baamutuuza eri ku butebe bwa plastic. Era naye n'atuula ewatali kwesikamu yadde n'akamu kubanga sisuubira nti wano waliwo entebe ziri mu Amerika. Kakati Birinyi talina ntebe gy'atatuulangamu ate nga teyali kyaze mu woofiisi ye era naye teyakaayana yatuula n'asirika era tebaakyogera nako. Kakati jjukira nti leader of opposition ekifo kyalimu kiba kyenkanankana n'ekya prime minister wano nga yakulira government business era nga tasobola kubeera nti ate atajja kusinga president ekitiibwa. Kale maturity nabo gye baalaze Ssenyonyi gye yalaze siri abadde empuga yalitudde naye Ssenyonyi teyasobodde kubeera ng'akola ekintu ekyo era n'alaga nti ebintu bira kutambula mu ntambula gyebitambuzibwa mu kiraba nti kitegeeza babadde babeetegekedde nti bwe bajja mukole muti kati Ssenyonyi bamutuuza wano amawulire gakube nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atudde eri kakati awo era tutwalirewoko diversion ejiraawo era abantu babeere ku ekyo ku social media nga boogera ku ekyo. Kakati bwe tutunuulira embeera nga si bya bufuzi nti ku mukolo ng'ogwo gwabadde gwa kuziika nti kitegeeza nti bwe kuba kuzanya bya bufuzi Gen. Museveni ekyakiyita cheap popularity. Kale kwegamba nti okwetegeka nga bagezaako kuzanya ebyobufuzi mu ngeri y'obukyayi mu bitu oba mu ngeri nnyingi nnyo ezifaanaganako ng'ezo kibaddengawo ebbanga lyonna. Wano mu Uganda kibaddengawo ebbanga lyonna nti ebintu babitambuliza okwo nti obukulembeze bwavaawo influence ey'okubeera nti nno abantu balina kubeera nga bafugibwa ku mudumu gwa mmundu na biragiro ewatali kwesalirawo ne kufumbekera eggwanga lyonna kwegamba ekyo kikuwadde ng'ekyokulabirako. Meanwhile Bobi Wine taliiwo already bw'atyo munnange yawerekeddwako ku kisaawe Entebbe wali era ebifaananyi ku ebiri ku mutimbagano wonna nga akutte ensawo ye omuli personal belongings bw'atyo nga ayolekera eggwanga
erya Canada ng'ayolekera eggwanga erya Canada era nga eno wagenda kubaayo conference Key Diaspora Conference eno nga esuubirwa okuba nti nno egenda kubeera nga yeetabwako bannayuganda bangi ennyo okuva mu nsi yonna. Kale bw'atyo yalabikiddwako akatambi gwe kali ku mutimbagano Bobi Wine ku Entebbe International Airport nga ye kennyini yeekwatidde omugugu gwe nga agenda. Katusuubire nti munnange ebinaava eyo era binaaba byongera ku struggle okubeera nti eyongera okubeera nti eguma. Kakati ensonga eyo ey'okubeera nti nno General Museveni ye yasalawo okuteekawo mbeera ya bukyayi nti n'abo abaamusooka kati nga Idi Amin abaamusookawo yatuuka n'okugaana omulambo gwa Amin okubeera gw'oleetebwa e Uganda. Kati teebereza nti Museveni asalawo ngaani okugaana omulambo gwa Amin okubeera ng'okomezebwa okuziikibwa e Uganda. Museveni akola ngaani okusobola okubeera nti no yatusalirawo nti ono dictator, ono nakyemalira, ono kanywa musaayi, ono nga ye bwakola ki nti bannayuganda tebaagala. Naye kwegamba kino kyakolebwa okuba nti yali atya kimanyi bulungi nnyo. Kisooka oli yali amusinga ranka, alina omukubira saluti, ekyo kiri awo. Ate kitegeeza bw'akomawo balina omuwa state funeral, ekyo kiri awo. Ate n'ekirala abantu baali bagenda kubeera nga ate batendereza nnyo Idi Amin, kwegamba kirage nti nno bino byagezaako kubeera nga amwogerako byonna abantu tebakkiriziganya nabyo. Ebyo byonna nga biri awo, ayagala kusigala nga ali mu butaala nga yeegulumiza okulaga nti nno oli kwegamba ali despicable, tasaanye kwogerebwa nako yadde, kwegamba muntu mubi nnyo Idi Amin. N'atuuka n'okubeera nti teyakkiriza ekintu ekyo kikwegamba kyenneewuunyisa nnyo, teyakkiriza mbu mulambo gukubeera gukomezebwawo wano e Uganda. Nedda kutegugete bujja, nedda agaana omulambo gwa munnansi okuyingira ensi. Ekintu munnange nze Uganda atalage ekyannuma ennyo n'okutuusa essaawa eno. Kati mu ggwanga erya Kenya nalabye wano General Sejjusa yabadde akikomentingako kubanga Ruto basisinkanye ne Uhuru Kenyatta kwe yaddira mu bigere. Basisinkanye ne Uhuru Kenyatta era nga babadde bali mu meeting, yabadde meeting, babadde facilitating State House joint meeting eya East African Community wamu ne Southern African Development Community SADC. Era nga bano bwe batyo babadde boogera ku nsonga eza enteesaganya kugamba ez'emirembe, okuza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati bwe batyo ekifaananyi ne kirabika nga Ruto bwe batyo basikangana mu mukono ne Uhuru Kenyatta former president, era ebifaananyi ne babyekubya nga basanyufu nnyo. Kati okusinziirako ebyo bibaddewo ababadde bagoberera eby'e Kenya nga tosuubira kubeera nti oba oli awo bano balima akambugu okutuuka awo. Naye kati bwe batuuka awantu awamu ate differences ne baziteeka ebbali ewatali kuba nti nno Ruto akifunemu oba oli akifunemu. Ensonga kati wano ne iPod just yokka ne ssente ezo zensuubira okuba nti ziva wano Uganda batuwampe nazo Museveni azirinako control nene. Yasalawo nti abantu temuzibabwa kuba baganya okunsisinkana, ayagala ekifaananyi bakikube nga batudde ne Kyagulanyi. Kati babwanika be batandika mulaba bwe bityo. Kwegamba olaba nti kwegamba buli wamu ye alina kubanga ya dictatingawo butawa kakisa yadde n'akamu. Olwo omusajja yategeera kimu kukola tight marking ku ntebe. Singa yali defender wa Uganda Cranes twali badde twesiimye kuba bali badde batutere batti. Museveni ye defender nga bwa defendinga eyo okuleka mpozi. Kati Muhoozi yali badde oba bw'abamuyambako mu defense bali badde bayita mu namba ya Muhoozi okusinga. Bali badde bayitira awo kubanga Muhoozi yali badde afunye red. In fact yali badde yafuna dane red nga bamufulumya dda mu kisaawe singa guba mupiira. Muhoozi yali badde yavaamu dda. Kati Museveni bali badde era kati nga bwe kiri nti bayisizaawo kwennyini ne bakuba. Kale kwegamba nti
wano Uganda bukyayi obwenkomeredde kubanga era still Ruto ensobi zaakoze abantu era baziteeka ku Museveni kubanga era yamukola ki yamuwa amagezi era obutakanya bwa Ruto ne Uhuru Kenyatta era bulimu Museveni nti ye eva wali bwaira bukyayi alina kusiga bukyayi era Sejjusa yagambye nti nno in fact yagambye nti yagambye nti President Ruto with former President Uhuru Kenyatta during the East African SADC co-chairs meeting at State House Nairobi nagamba nti I really love you Monyoro Prince kyenabadde sitegedde naye omuntu omu yanyonyoleraga nti Abanyoro bo tebakuuma busungu bwenkomeredde abantu tebabukuuma kati nagamba now that you are done with politics come home would make Jomo happy nti ebyobufuzi ng'obimaze politics ng'obumaze komaweeka kijja kusanyusa Jomo Kenyatta kijja musanyusa nnyo kwegamba embeera eyo ekinya era nga bwe kiri nti still Museveni yagezaako ate okwonoona Ruto era nti bagamba nti akatabo katufugisa wano yakawa Ruto bukulukulu katuke yatwalirwa kuba nti Ruto ate ye engeri gy'akakwasaganyaamu akwasaganya na Bulagajjavu n'alaga nnyo naye Museveni akatabo ako yaze akasoma yawandiika azze atukwasaganya bw'ato nga bw'atuwuliisa abamu bagamba nti freedom eri mu Uganda ddembe lyo olaba mwogera byonna teri abakubako balamukola bwe muti nga yasirise era yakigamba ne Muhoozi nti bw'otandika okubakira buli muntu yenna akwogeddeko tojja kutegeera ndowooza z'abantu nti ekintu ekyaludde ng'akikola naye nga y'omu ku abo bakyakinze okukijjanya n'obukyayi obwamanyi okuba n'obukyayi kwabo baasuubira okuba nti nno bayinza okubeera nga abantu babalabanga abawaggulu ku ye oba babatendereza kati nga balaba Idi Amin teyakkiriza mulambe gukuleetebwa wano walaba ab'oludda oluvuganya era nga bwe nkwadde example nti mu kuziikakanya Ihamba olaba bye bakola kati bwe luba Kyagulanyi tuula eri emabega Ssenyonyi tuula wano n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo bazze nga babikola naye nga ebyobufuzi wano Uganda byatuwamba omukulembeze tebuliiwo nti byonna ebyobufuzi babitambuliza ku bukyayi guno omulembe gwa Museveni nti guleesa obukyayi obw'amaanyi abantu ne batandika okubeera nga beesosola mu mawanga abantu beeyogerako olaba Banyarwanda bano baki bano abeeno beeyogerako bwe bati bano Baganda bwe bati kugamba okwabuulayawula mu bantu kwasukka nti Museveni y'omu ku bantu abalina obukyayi oba kiki ate ne mutabani we naye n'abusikira kubanga yaga nti nze kyenjagala kubeera Pulezidenti wa Uganda kikirabo kyenjagala okuwa maama wange tukimanyi bulungi nnyo maama gwayogerako yafa kakati bw'abanga maama gwayogerako yafa kitegeeza olina obusungu bungi kikyoyegezako okukola eggwanga nti oyagala nalyo life kiki kwegamba olaba otandika okuteebereza kubanga okuwa omulabe omuntu yafa ekirabo ng'omuwa ggwanga kitegeeza eggwanga nalyo oyagala litwala mu trash nti oyagala nabo okugamba nti oyinza okugamba nti tubulaga nti ayagala kutta abantu bangi nnyo simanyanga UPDF akifule killing machine ayagala kutta abasinga Uncle we Kagame ayagala ebintu byakutta busi kutta n'ayogera emitwalo gye yakatta nakatta emitwalo bwe bityo kati omuntu oyo definitely abeerako ekikyamu abeera traumatized kubanga amawulire ago mu butuufu bwago yagafuna late nti yasooka n'amanya birala ate n'azuula birala okitegeera kagamba n'abeera awo alina obusungu bajja kufa n'olina obatta mu mbeera efaanaganako bwetyo naye nga kibi nnyo ate kibi nnyo ddala nti Uganda teyalitambulidde ku bukyayi kuba bannayuganda nabo ne bwe tuli wano essaawa eno kwegamba balaze obuntu bulamu bw'ekika ekya waggulu era Museveni akapitalizingira ku buntu bulamu bwa bannayuganda okubajooga n'okubaduulira nti singa bannayuganda nabo bukyenkya ne beekyawa bakigezaako wano mujjukire bye baagana Kabaka ogenda Bugerere
lwakuba nti nno kugamba ekyo kyali ky'Abaganda era nga bakirabanga eky'Abaganda naye kyatuuka ekiseera ne kibakankanyiza ddala ne balabanga gavumenti egenda okuvuunikibwa singa abantu abalala bonna bakyeyungako mu kaseera ako era okwekalakaasa kuyinza okuba ndowooza kukyasinze okuyinza obutadda singa tuba tetwegenderezza nnyo wano obusungu bw'abantu kubanga jjukira nti kati we twogerera essaawa eno nti ne Saidi kati ey'Emmengo ekoze ebintu bingi nnyo era nze navumirira nnyo eky'abantu okubanja kabaka ng'agenze eri Namibia ate bano ne batandika okubeera nga babavumirira ogwo gwe mukwano gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa kitegeeza abantu baali babanja kabaka waabwe era baalikoze kyonna kyonna ekyokubalaga awo nedda abakungu kale baba ne bamusisinkanye naye kugandi wataba kubanga ekyo kiyina engeri gye kiyitamu abantu okuba nti nno tebajja okwagala oba okusoosowaza kiva mu katinko kakati gwe bw'ojjako abantu akatinko kiba kitegeeza nti ate olina level gy'oba hype oba vibe gy'oba obajjeemu kati ekyo baakikola era kyali kya bulabe nnyo newankubadde nga era abakikwasaganya tebasuubira kuba nti abantu baali badde batuuka ku level eyo ey'okuwakanya nabo tebakyagala baagala ebintu bisigale nga bibiri kubanga oli agamba ekyamazima mulembe guno gusingako kuyiri ekyamazima kugamba ekyamazima era kyekyo nti abantu basaanye ne balinda yaga nti abannange ebintu bikwate empola bikwate kisajja kikulu mbu kawoowo mbu maturity political ng'eri bo bali Buganda wange beeyongera kwegomya na kugaggawala kale munnange bwentyo bwe ntambudde essaawa eno tusinkana te mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atlantic nga bulijjo Mukama Katonda akuume.